Straight up isyobo jona same social media kwoli mujukire nti sponsoring bw'abaana affe aba Jobline Consultants Uganda Limited abasange bawe nalya baliwo kubanga ate batwala abantu bamwe mu nsi z'ebweru nga Qatar, Dubai, Saudi Arabia n'amawanga amalala mangi. Balina emirimu egy'enjawulo mingi nga oba security guards abaana bakola mu supermarket, bakadama ba housemates kosa n'emirimu emirala egy'enjawulo nga aba barista n'emirala mingi mu ttuluba eryo. Bebano ba Jobline Consultants Uganda Limited. Weewaawo nga omundaba omugenyi gw'enkyaziza olunaku olwaleero Victor Kamenyo eyattente nga asunansune. Well and good, olunaku olwaleero tugenda kuba ate tuwayamuko naye atunnyonnyola ensonga ziri nga bwe mwazitegeera bwe kyava kyajja kitya ate era tugenda kuba tukitesolinga tutya. Muganda wange ogamba otya? Ndi bulungi obulamu bugamba ki? Uzaho kuba tulaba ku busesa media. Yeah, batulabeyo ku busesa media amanya n'eddoboozi bampita Victor Kamenyo yattente nga nsunansune. Wasunansuna otya? Nte nagita nsunansune olugero luwanvu. Naye ndi wano ku busesa media ndi musanyufu nnyo okunkyazaako. Naffe twesimye nnyo okuba nawe olunaku. Ebizibu byonna bye nnina mundaze omukwano n'okujja okundaba. Ichiri part ya ku bachita batya, it's part of healing, yeah. Therapy mbompadde therapy azeno olaba ku mulwadde ali atya kubira kusimu. No, you know, sometimes abantu bino ebintu babi taking for granted, but in real sense they are very serious. Singa ngamba kale singa nafuna mu ekiwundu kuguru kishegera ebintu pain esinga okuluma omuntu, it's not physical but rather emotional. Kishegera like emotional pain eruma nnyo. Baganda bange abali babaddeko mu love n'abali babaddeko mu stress ya love n'ebintu ebizibu ebikozingibwa love, you can know it. You can know how some woba omuntu omwesize truthfully n'omwagala n'omuwa omutima gwo gwe kaso okutegeera engeri kino kyempitamu gye kirumamu. Rather abalala baba bakulabanga ngali wiki ng'eyerabisa ngali ku social media okwejubisa, you understand, but in real sense buli yali abaddeko mu love naafuna disappointment oba naafuna okukyayiweevu eri omuntu we ye yekka yasobola okuntegeera era yasobola yekka okumanya obulumi saawa eno nze bwempitamu. But nyongera okustandinga okufeelinga comfort in you people who are looking for me. Bankubira amasimu ne banga Kamenyo oliwa. Even me coming out and expressing myself like this, kitegeera ninchogerako openly like this, it has a way it heals me. China engeri gye kimpita mu mutima gwange nempulira nga atoba nzikakkanyemu. Feel loved because bagamba nti a problem shared is a problem halved. Half solved. Where bagamba halved. Yeah. Because okitemyemu makati, it's solved. So okay, half solved, or in simple terms. But until when from me outside and I express it to the people who are listening to me, at least imagine solving. And the good thing with the social media part of it, the people come out with solutions, and you recognize that there are so many people abayita mu mbeera yemujo yitamu just because govuddeyo n'okyogerako. And nze nsanze abantu bangi nga just bagumidde ku nze ne bagamba naye Kamenyo nange embeera gye ndimu nali kusibyangu awo nensanga kyalina ngamba Kamenyo embeera yange gye ndimu nange kyala yankyawa ne mmala emyezi 2 nga sikola ku mulimu nga nze nankoze saagala kulya sikola ki ngamba bulijjo nawe gy'oli ng'otuddeeyo. So I'm like the ambassador ninga speaker waabwe, though it hurts me, but it has a way it reaches out to some people who are there nga they feel the same way I feel, even more than what I feel. So I'm humbled to be the ambassador and okukyogerako fulinga siswadde tibannange bankyaye naye mpulira bwenti kitegeera tekiswaza mpulira yange teswaza, but ekinaddirira kijja kuba kibi
there's a reason why Titanic was one of the best movies in Uganda, because that was real love. It showed real love. Real love is there. Fena tuyina omukwano, because God created love. Sife twagutonda. You understand? So mpulira essanyu bwe mpiteeyo buli omu n'aŋŋamba naye Kamenyo nange mpulira bwenti though wabeerawo abagamba mbu abasajja tuli bagumu ffe tuli basajja bati ayitako mu kwagala newetti kitegeera anti kati nze siina malala oluyimba lwe nasooka oyimba kitegeera nze I give women respect and a lot of respect. Me I respect women a lot. Kawo wenyini wetwagala tutandikire you give women respect a lot. Kakati awaliwo akatambya kakalinkinga mu kusooka nga tukulaba mwesikasika n'omukyala kyava kuki? We got some misunderstanding ng'abafumbo bonna bali bazifuna because bwe mubeera n'omuntu nga mukkaanya buli kaseera it is wrong. It is not even wrong. Aba kupima balina kyakubalako. Kyogamba mulina kubeera mu bufumbo nga temukkaanya buli kiseera. No, si butakkaanya. But mulina okubeera muno butakkaanya. Ombasi kuzaala nze nina abalongo bemmanyi ng'oli talya nnyama ng'omulala alya nnyama. Ninga balongo babiri. So in life Katonda yagitonda ng'erina sad story ne good story. Nze mama wange yaŋŋamba in life there is a good day and a bad day. Ojakera kumakya nga nfudde reality. Kitegeera. Bade mayo mba musazewo nti ffe tuli baagalana buli kimu maba olina okubanga mukwatagana nga mussa kimu. Na mutima gumu mussa kimu. You find a way of mending ebintu ebiba tebikwataganye ne mubikkaanyaako. Kitegeera. N'engeri gye musynchronizingamu ne bye muba temukkiriziganyiza nabyo. Kitegeera. Osooka okubeera awo nayinanga mukyala wange atayagala nnyo ngende out ate nga ndi muyimbi kitegeera nanogenda out performing enkube n'endongo yange nga yali mukiri ekyowa business people tibo bakera kumakya ne bakola bakoma olweggulo nga yali locked in that what kati ate nga nze ate we bakomerawo nze ate wengendera n'enkuba endongo so nga kimunyiiza you understand but amidst neyo kyali kimunyiiza I tried to mu involving ne mulaga nti this is okay kitegeera nga ngenda naye ku show ne mulaga awo itiizo kitegeera though nga takyagala but there is a polite way how I can make her love it kitegeera so ubona bo butakkaanya in some or another kitegeera so tusobola okubeera tekisoboka kubeera nga mukkaanya ku buli kimu. Mbadde nsuubira okuba nga ladde temukkaanyizza buli kimu waakiri mutuule wansi sit down mube nga ate mwogerezeganya oba nga muteesa mulabe engeri gye mba musolvinga ekintu bonna tebajja tutuula wansi okitegeera waliwo omwana gwe bazaala nga ye mulwanyi nnyo n'ozaala omwana anekanaakana kaagala okukuba banne baako okitegeera nga ye mulwanyi nnyo kati yegwe oba ye mukyala waliwo oli gwe bazaala nga ate ye muyombi nnyo kitegeera waliwo oli gwe bazaala nga yatuula amabega mukaka nebagala naye bannayo muyayo tava mu kigambo kati nze mba ndeetinga omuntu nze si followinga tindeetinze muntu kanjagala ono ye mulungi nnyo kanjagala ono ye lwakubanga musirifu nnyo kanjagala ono lwakubanga mugagga nnyo no nze omutima gwange awo gwe gunsalirawo ku bya dating si magezi gange mutima gwange gwe gunsalirawo nti naye omanyi Kamenyo omuntu oyo mwagala kitegeera mutima ne gunsalirawo nomatta ne waba ali akasasiro oyo gwe mba njagala kuba omutima gwange guba gunsaliddewo okitegeera sente we zinsalirawo omuntu ayinza okubeera mugagga nnyo nga kamwagala ekola sente naye sente ne zimala zinsalirawo bw'aliba nga talina sente ndimuleka kuba sente zansalirawo kitegeera so I follow my heart kitegeera so na followinga mutima gwange era mu byonna byenkola followinga mutima gwange so kale kweyo sage yatuukawo mu byonna era tugambe nti kwali gwe kubanga ogoberedde mutima gwo kyegwagamba kukola mu kadde ako okubanga ate mukwajja muteekawo olutalo tetwateekawo olutalo just abantu bakitegeera bubi naye buli muntu alina engeri gya reactingamu ku ki ekiba kimutuuseeko kitegeera nyinza okujja n'enkuba oluyi
n'otambula n'onvira n'ogenda. Nyinza okukuba oluyi n'onzirizaamu ngumi. Nyinza okukuba oluyi n'odduka nga mulife. Ega don't run naye ng'oli mu kuteekako misinde. Okitegeera. So yenga omuntu ekikula kye womukuba oluyi akuddiza luyi. Aba alina kuddiza buddiza. So ali short tempered, tayagala nnyo okumuzala wa tayagala nnyo okumumanyira. You understand? So yalaba mu simu. Sagala biddamu nnyo n'ayinyiga n'acyankalana na kitegeera. So I had to call her back. Guy baby atolaga wakomawo. So at times depending on the mood of someone omuntu bw'oba yagala mukomyawo ngadduka misinde si engeri gy'omukomyawo ng'atudde bw'ati ng'akaaba. Bw'aba adduka misinde omugoba n'omukwata n'omukamuzze n'osobola omussamu eri embeera ey'okutuula wansi anyige ng'akaaba. Kyokka mu kaseera ako omukyala yali yasazeewo ng'ayagala kudduka era nagezaako mukwata era awo wennyini we yakola ki we yakasukira essimu yange wansi nga takyayagala kumanya. Yayita mu buyisi paka yali wa sisita we mukwano gwe. Yagenda wa sisita we. Kati naawe tekyakumalira n'ogamba nti ko mulumbe. Ne mulumba. Nze nnwanirira nnyo kyenjagala. And I value so much someone who has spent her time n'abeera nange. Twalaba mu kumulumba okubanga ate oyogerezeganyaamu kubanga omuzza wagenda n'ebirabo eby'enjawulo, keeke, ebimuli. Kyakuyisa kityo okubanga omukyala mu kaseera ako ebintu bye wali omutwalidde n'ebbaluwa gye wali omuwandiikidde yagana okubanga abizza okubanga ate muddiŋŋana. Kibuuzo ky'ombuuziza okimbuuziza bubi. Nandi kibuuziza ntya? Kale kuffe kye twalaba. Tewandikimbuuziza because teri muntu ayagala rejecting nga kintu kyaba akoze ku mukwano. Okitegeera ku lw'omukwano. Ebimuli yabinkasukira teyasiima. Nakikola because yali yaŋŋamba nina abakazi abalala benjagala. So nenjagala mulage mu lwatu. Nze yakubirawo pushifa nti baby gweka gwenjagala. But ensonga lwaki nabiteeka mu mawulire si ebirabe nti munnange yoyo gwenjagala gwe nina yekka. So that never ex balowooza nti benjagala wana abantu abalala balowooza nti benjagala akimanyi nti muyaye nno waba akoze kino kitegeeza nze gwayagala yekka kiki nali njagala oteeka mu bwongo obwo. Naye tebyajja bulungi. Kyaliwo si kye nali nsuubira. Omuli tekyakuleetera kubanga opowa. Sipowa. Sipowa. Kubanga sigenda kufa nkya kyaliwo ebbanga ddene. Nze ku kyemmanyi abantu abasinga oba bakyala katugamba abo n'oleetawo kamera. Nasomako ku physics. Waliwo guy bamuyita ni Keynes or economic Keynes bamuyita yakola bulb yakola masanyalaze bamuyita Albert Einstein. Bamuyita Albert Einstein. You're trying theory yokola amasanyalaze yokola bulb emirundi 1000 enga kigaana. So kati nze emirundi 2 oba 3 nga negayirira omuntu gwenjagala tegisobola kumpoyesa. Esobola kupoyesa. Tegimpoyesa. Paka nga akuli wali kunniya. Paka nga ndi kunniya cause kyenjagala. That's what is going to make my heart comfortable. Kisegeera. Victor Kamenyo tulaba nga kino ekintu kyakuyisiza ddala bubi ne batuuka n'okubanga kansekerera kyogere. Nedda si kusekerera. Kale watuuka okubanga n'obulamu obwo essaawa ze batugambe pressure ze zakuba. Kiki okwagala nga kwasukkawo kw'abakunji okwo? Ng'ogamba kwasukkawo. N'okwagala tekwasukkawo. Kwagala kubeerawo. Kigambo Katonda kyakozesa agamba God is love. Kisegeera. So tokimanyi. Singa nsobola okuteeka mu picture yange, singa nsobola okuwa wempulira
singa atontegeera bulungi ne problem eriwo nti sakuwawe mpulira kulaba nga nze oba yeekoza koza abantu abamu baba tebalina laavu mu mitima gyabwe baba laavu kya kisiru nnyo sente si kyakabi kitegeera in real sense nze bwe bampa sides ebbiri ez'okukyuzinga ne bampa sente ne bampa ne happiness. I choose happiness. Why do you choose happiness over money? Because that's what I chase for in this life. Happiness is more than money. There is a reason why abazungu bajja wano ne basanga decentralized system. They were so impressed. They found us so organized and very happy. Kate bote baina sanyo lyetu ina kitegeera. So happiness it's something different. Kitegeera. Nze okubeera n'omwana wange nga tuli ku beach tusazeeko bwe tuti kinzingira ogula Range Rover empya. Ekyo kiba kikumala ku maaso. Reality. Bwe ntula n'omwana wange ku sowaani ya chips ya mitwalo 2 ku beach ne mukyala wange nga basimayiringa kinsingira Range Rover Vogue $1,500,000. Kubanga wenjitulamu bwenti tesobola kuleeta ssanyu lyerimu lyenfuna wali ku beach nga ndi n'omwana wange n'omukyala gwe njagala mu bulamu bwange. Kitegeera. That's why you see people ng'omusajja akera ku makya n'agula Range Rover n'agiwa omukyala. Kitegeera. Because akitegedde money can never buy happiness. Kitegeera. Yensonga lwaki olaba lwasa yagga naye nga alina ssente. Naye nga anoonya mukyala tamulaba ono gwafuna yagenda because baafuna bonna they are there because of money. Kitegeera. Money is something everyone can get. Gwe tunuulira kamera zonna kalina zonna eziri mu Kampala ziri mmeka so zibala so mpitirivu. Buli omu azirina n'abazirina bonna abasiba mu makooti abaki basotole bwatta nebaka kooti ekuyita wano eno sebo mukama wange wabbye ettaka ly'omuyaayi tenanoonya kudda mu kooti. You understand? So buli omu gwolaba mugagga buli alina ettaka e Kampala mugagga ali worth $5,000,000 okudda waggulu. Buli gwolaba ayina kapoloti ayina moroka ey'ebbeeyi. They are rich. So richness is for everyone. Waliwo ensi z'ogendamu, God forbid this is a third world country, we are even poor. Ne waliwo ensi z'ogendamu ng'omuntu ne wagulamu enga $1,000,000 oba 2. People don't pay attention because buli omu ssente asoboza affording. When you go to countries like Switzerland, n'ensi endala nga za America, first world countries, omuntu bw'abeera ne national ID yaabwe esegeera oba kadi y'ensi yaabwe asasulwa asobola okwewola ssente ziri worth $2 billion. So money is common and everyone can get money. Just because abantu batanafuna sente, they are so desperate to get money, to see how it looks like to have money. But real happiness, nze nkweka example, omwana akera ku makya nga wa mugagga ina buli kyakuzanyisa waka nina abireka n'asula mu buliri bwe nga yeebase. Naye omwana omwavu ali mu ghetto n'avuga ekipiira nga bw'aseka ng'awulira essanyu nga he is happy. So kati Victor Kamenyo Muze yayimba akayimba n'agamba essanyu ly'ofuna ng'oli mu bbima nange ne wange lyenfuna nga ntambuza bigere. Abaavu baseka n'abagagga ne baseka. You understand? So happiness is all what we are looking for. Sente zino tuzinoonya because it can create happiness at times. This is what tutwala before bye twagala okubeera. Nenze ne obookera ku macyango ntwala ntwala Miami nga mama wange afuda I cannot be happy. So money cannot work there. You understand? Nze ne mbeera ne sukaali nga ni mu ddwaliro nkera ku macupa buli lunaku. However much I have a lot of money, I cannot be happy. So me in world I chase only happiness. So kati Victor Kamenyo, you're chasing happiness
kati nessanyu lyoyogerako era mukyala wo ogenda kuba ate ng'olizza otyo okubanga mutambulira wamu. Simanyi kye nnyinza kukola. Twalabyeko ku bifaananyi ebimu ebyalinkinze ku mikoto nga ku ludda lwo lunene olumu oti weekubyeko ekifaananyi ky'omukyala. Byonna byonna mbikola. Era nakyo wakikoze na ssanyu. Sakikoze na ssanyu, nakikoze kukomyawo ssanyu. Kitegeera. Omukyala yakirabye. Simanyi. Tenkyakola bingi okukomyawo essanyu lyange. Kiki osuubirako ekyo kuba ebifaananyi byatambulidde dda? Okusuubira ki? Oba nti omukyala yalabye ng'oludda lwo olumu weekubyeko ekifaananyi. Yes, waba yakirabye then kitegeeza omutima gwe naye gulina kye gumugamba nti omuyaya akwagala. Essaawa zino muwuliziganya? Siwuliziganya naye. Ate mbadde mmanyi nti oteekeddwa okuba nga owuliziganya naye okubanga ate omuddiza ddala era ku kidde akubeereko. Tekiri kuwuliziganya naye. Kuba saawa eno siwuliziganya naye. Naye just musinkimanyi ngezaako nga bwe nsobola kumusindikira information gye mpulira ku mutima gwange so that agifuneeyo gy'ali. Omutima gwe gubeeko kye gumugamba. Ekirala kye mbadde neerabidde n'okubuuza omukyala ono mbadde muwangadde naye ebbanga ki? Kikulu si kya bbanga, kikulu kya mukwano. It's not all about time. Omukwano gwammwe abasajja tubalabye bangi nnyo ng'awasa omukazi omukadde naye ng'akimanyi nti mukazi ono alina emyaka 8 mu myaka 10 agenda kuba afudde enfuna ebyobugagga. You understand? Nga ye kyamubalako so n'abeera so good for 10 years naye nga just abaze ebyabugagga. Kitegeera. So I take confident nti nze mwagala bwagazi regardless. I don't think about anything. Banga si kikulu. But what I feel is the best way to go. Emabegako twalaba full figure ng'ayogera ku nsonga zino. Kwekyakuwa kiki wakirabamu? Kuba ye yayogera birala ebiri contradicting naggwe ku kyobadde ng'otugamba. Ekisooka kya byonna erinnya lye bamuyita full figure. Bw'ogira full figure engeri gye baliwandiikamu eri FOOL. Baliwandiika FOOL. Era ne obuuza omuntu yenna ali awo yenna gw'oyinza okubuuza n'omubuuza naye bw'owulira omanyi omuntu gwe bayita full figure omulowoozaako ki? Okitegeera. Teri ajja kugamba nti ategeera. Lwaki oba toyogedde bubi? Kino njagala okole survey mu bantu bonna b'oyitamu. Kitegeera. Cause buli omu ajja kukubuulira kyamulowoozaako. Really n'ogenda mu bantu n'obagamba nti full figure omulowoozaako ki? Kola general analysis. Kitegeera. So sijja kwentertaininga nnyo bigambo bya full figure. Njagala abantu b'ongamba mbu bakometinzeeko ng'ongamba abantu betuwa ekitiibwa nga Basiri Bakyagulanyi, Misa Kisemakula naye yagambye bw'ati enja kudda wali ngambe kandowoozeemu. Lewis Rubongoya yagambye bw'ati yakudda mu Kasonda ndowoozeemu. Kitegeera. Ongambe like abantu nga kitegeera nga ngense bawe ekitiibwa nga wayogera ekintu ensese okitwala serious ngambe naye mwana Kyagulanyi yagambyemu bw'ati. Ono oli naye ensi emutwala serious. Ani? Rufiga. Presidential advisor Mulambo. Kale tugende maaso eyo tuveeyo. Eyo katuveeyo. Tulina n'ebifaananyi bye twalabye oba ka vidiyo akatambudde nga oli n'omukulu. Kyogamba presidential advisor tegisesa nze nzekka naye gisesa n'abantu bonna abali eyo. Kitegeera. Olwaki tekisoboka?
bonna kibasesa ate buli omu akimanyi lwaki kimusesa. Sikimanyi lwaki kikusesa. Njagala obeere honest. Aga Katonda sijja kulimba simanyi lwaki kiba kikusesa. Kale yetuveeyo. Principle twakulabye olina principle mwabadde kamwocha. Kikibuba kakibu yabadde agezaako okubanga ate akuwa ku mbeera eno. Principle musajja mugezi nnyo ate nze ensonga lwaki sibuusabuusa nti lwaki ye principle era lwaki Uganda ye muntu gwesinga okwagala. Kozi bannayuganda basajja bagezi n'abakazi bagezi nnyo. Bamanyi omuntu omugezi n'omuntu atali mugezi kitegeera. So balina enjawulo. Bamanyi ono mugezi ono si mugezi. So bamanyi enjawulo ya byonna. So Principal is a very wise man. And nze okusoma course y'emyaka 3 meetinga mu Principal dakiika 3. Tugamba mu meetinga byabagenda okugamba biba byamakulu nnyo. Biba bya course namba ya myaka 3. It is even far more than a course of 3 years. Musajja omugezi yenno okumumiitinga kisingako okusoma course myaka 3. Kitegeera. So when I'm meeting a Principal bigambo byangamba, that guy is so intelligent and very wise. Byonna bitwala. Sometimes I don't want to disclose the words he told me generally, but just know that man is wise and he's very intelligent more than other people think. Manyi tuwana nimugamba Kamenyo musajja mugezi nze ndi mugezi kimanyi neka yakasajja simanyi lwaki sikekazanya ne prison break oba money heist either kandi badde Schofield oba professor mu money heist obunga ina bungi oba Jakabawa mu 24 kwaba basatu kwe kandi badde bobiwine Michael Schofield Tiba yani Jakabawa oba professor money heist. So he is very intelligent. Ebitu byanga byabadde so intellectual and so real. And nange nembira baninga yagambi byabadde bikwasaganya ku eno mbeera. Yeah, byabadde bikwatagana ku mbeera gye ndimu. Yeah. So and I'm like sajja wa kabinyo kyenyiza okugamba. Kati yo mulabirako ki bwe tuba tuzze ku side y'ebyobufumbo beba relationship wise mulabirako nnyo bintu bingi. Omubiri olina guyirawo omuntu agukuyirawo kitegeera. Byonna byakabi ebibye byali nabo biraba sinze nze kabiraba n'ensi yonna ebiraba. Family it's very stable. Abaana be agezezaako baggroominga mu ngeri eri stable. Though taina manyi bagamba nti though taina lukusa ku baana be. Because also they have a sound mindset and now balina bye balowooza nga bo. Because omwana wa Kyagulanyi si Kyagulanyi asooka okusalawo okukola kyayagala okukola ng'omwana we. Because naye ayina life ye nga taata we ayina life ye. Kyova olaba ayinza obutafuuka president nga taata we, ayinza obutafuuka byonna byabufuzi nga taata we, ayinza like okitegeera ye nga tayagala mupiira oba nga ayagala kukola kirala, ayinza n'okuba nga ayagala wrestling okitegeera, so oba nga ayagala kwera businessman anything. So agezezzaako as a father grooming abaana be in a right posture, right gesture. So I looked up to him. Mutunulirako nnyo byonna byankola. Yeah, and he has showed people that you can be friends with your wife. Because fewe tulaba Bobi wine kiddako tubuuza babyaliwa. Alina ffe gye bujja. Ate we tulaba abantu abamu oshegeera
tulina abantu betulabanga bakabinnyo nnyo naye ng'ate tetubabuuza mukyala waaliwo bangi nnyo kitegeera bangi nnyo nga tetumanyi na bakyala baabwe kitegeera but bw'otunula Bobi Wine bw'avaawo gamba naye babi ye yaliwa nga tetulabyeko babi nga teyazze naye waliwo omuntu ajja natabuuza na mukazi waaliwa you understand so I think alina ekintu kyakoze nti a woman and man balina kubeera obumu so I look up to him so much my mentor kukyemmanyi oba kinzikiriza kano akatambi mukyalawo ajja kubeera akola atya akalaba so bambi mbadde nsaba oyisize kunena obubaka bwo oba mugamba bambi akola atya akomewo kuba nga bwonnyonnyodde nti lyessanyu lyo saagala mbimugambe ensobi gye nasooka okukola mu mukwano was to listen to someone's words over actions. Though some words can mean actions, but if bisinga we want actions. Sagala mwetondera mugambe nsonyiwa. Njagala labe actions zange zimulage nti zigamba nsonyiwa. Actions izo nawe zinagwayo. Chicho nobo sigaza atole. But you will reach a limit of actions. I cannot reach a limit. Even the sky can never be a limit. Sakusuka limit. Victorkamenyo. Yes, sakusuka limit yange. So bingi nnyo ne byotalowooza nga ko byensobola okukola. Oba tumusuubire ku show yaffe eno inaabayo ku Sunday emukono kiwategese. Ati nze siri Katonda. Nenga twali twesuubiza nti tujja kubaayo. Nga tulina kyekuba biki show yaliwo way back before even we misunderstandings. Era abantu Kamenyo akola stand. But for we as artists tubeera ne show buli mwaka. Ate being nti COVID time yaliwo emyaka 3. Kati omwaka gwe batadde notegekayo ka show kange ng'omuntu. Kitegeera. So bwe ntegeka show tekitegeeza nti ebizibu tebiina kuntuukako. Ebizibu byo bisalawo busaze kujja. Nange saateza na mukazi wange kundekawo. Sandi agadde agende kubanga ate we yandibaddewo twandikikubye na nnyo. Kozi yandibadde ampushinga support labono laboli you understand. Kitegeera. So byatuukawo. But regardless we have to move. Kitegeera. Yeah. Shaino okubaawo kozi waliwo sponsor bateekamu ssente nange kenyini njagala nfuneyo ka ssente ate mbeewo oba osanga n'ekyamututte wadde kubeera yala bwe nafuna akasente oba osanga alidda. You understand? So nina okunoonyaamu kitegeera gwe mulimu gwange sigenda kuvuba mamba sigenda vuga boda sigenda kukola kikuba sibimanyi oyinza n'ogimpa boda nenema okusika okutandika ate nga nandijagadde nnyo givuga. Bachali bange bangi nnyo abajjawo ne banvuga ku boda ne batana emikono ne mugana naye gojja kunkuba ekigo nga mpulira njagala nnyo kyakola. You understand? So regardless mwagala. That's what I can say. Kale Victorkamenyo abawagizi bubangi bali eyo twandibadde twagala eno show obengo ojogerako na bisale binaaba bitya ku miryango kushene nabayo ku Sunday. Shegenda kubeerayo ku Sunday eno. Ordinary egenda kusasula mutwalo kwanza ndi muntu wa wansi. Ya siri muyimbi wamu. Ndi wa waggulu nnyo nze ndi muyimbi wa wansi. Era abawagizi bange basinga okumpagira abantu bange ba wansi nga bwe tuli. Ya funayo mutwalo n'agutetenkanya n'afisaako n'asevingira wiiki n'ajja n'ampagira. Era nga nze siri wanjawulo nnyo ku bo. Nange nsolooza n'enkuŋŋaanya bukuŋŋaanye ng'era embeera weeri economy. So kyegenda kubeera ya mutwalo VIP emitwalo 2 emmeeza egenda kubeera ku mitwalo 2 olwo bangamba Kamenyo emmeeza giteeke kakadde ne mbagamba naye sinatuukawo awo natuukawo era nja bagamba nti emmeeza yange ebeera ya kakadde. Understand? So waawo wenkyali show yange nagitadde mukono
kubanga wali bakyali bange abampagidde kuba we natandika okuyimba banjagadde from day one mpaka kati wano wendi banzikiririzaamu. Olekeddwako bayimbi ki? Mperekeddwako abayimbi bonna aba Uganda. Sibamanyi na muwendo sinza natandika bajira kubanga buli gwe nkubira nga Kamenyo likyali wange nja kubaayo. So kati simanyi bameka bagenda kujja bameka batasobole kujja kuba bambi nabo basaasira buli muntu alina responsibilities nyingi oluusi abeerayo ne show oluusi abeerayo neki nensubira abasinga bajja kunsalako. Spice Diana mukwano gwange nnyo naye yangambye ajja kunsalako. Chosen Becky anaabayo. Chosen Becky mukwano gwange nnyo ate sina mukwano gwange kyokka ganda wange twatta omukago era ampita bro muyita sis mwagala nnyo. He's a very good kind soul kwenyinza okubuulira mu nsi eno. Okay, Kamenyo. So bangi ba King Saha najja kubayiza Misa Kisemakula Halona Mubiru bonna bayimbi mikwano gyange so munaye buli omu musuubira anazza ajja ku blessing omukolo gwange. Ina Rose, Bitusi, Tonix, Cindy, President, Uma. Bonna basuubira. Sa oluvannyuma lw'embeera eno naye okubaawo oba okutuukawo. Tulaba buwala gye buli eyo bungi bambi bweswanta bukwepikira bwagala budde mu kifo kya mami. Kino kyogerako ki? Basobola okuba nga beenyigawo oba gwe weekuumidde mami? Sinnabalaba abawala bogamba banneepikira. Gye bali lwakuba tebanafuna access ekutuukako. Simanyi access. Oyinza okugwa mu mitego gyabwe. Waliwo ekisumuze ekyetaagisa. Ati kati mwe baserebu tomala galaba otyo. Siriiko egyo misoso. Nze ndi wa muntu wa bantu buli omu asobola okundaba. Yaman. So sinnabalaba naabalaba era ki? Bya Katonda. Byagala no bajja okusigala nga weekuumidde mukyala paka lwadda. Simanyi byonna bya Katonda ntegeka za Katonda. Munaye Katonda yasalawo Misa Kisemakula yimba kayimba n'agamba bwagambo n'oba teri agamba Bobi. So munaye simanyi oyinza okwezanga nga. Kale Kamenyo. Ebigambo bye bisemba eri abalabi baffe n'abawagizi b'okutwaliza awamu. Abanjagala eyo mbagala nnyo mwenna kozi mwena muvuddeyo ne munwanirira kyembadde sisobola kozi eno issue yatuuka ku nze nzekka naye public yonna evuddeyo ne gikomentingako n'abakomentinze obubi mwenna mbagala nnyo kozi nakyo kyemukoze kimpaddeko ate side endala kuba singa bonna bakomentinze bulungi nandigaye ndi mulungi omulaba ne Katonda kennyini waliwo batamwagala nga baagala sitaani ekitegeera so kati buli omu waaba nankomentinzeeko that means Katonda mukulu era buli omu waaba avuddeyo n'afa ku nsonga yange etuuse ku nze efuuka ye nate Katonda w'amaanyi nnyo. So mwena regardless ani mwena amba. Ponene naddala abo bennyini abagamba nti bubadi kuba eno embeera ya ddala ya serious kuba omusajja embeera gye mumusanzeemu si eri awo egamba nti ekola etya yeegombesebwa bagamba nti bubadi. Munange nze abatanjagala saagala balowoozaako oba basigaleyo n'endowooza zaabwe. Bobiwine yagamba ekigambo saagala nakumanya nti gye bali. Njagala mfe nnyo kubanjagala abalowooza nti Kamenyo afunye ekizibu bambi tumuyambye tutya. Saabalowooza nti Kamenyo afunye ekizibu wabula afiiridde atya mu kizibu kyafunye n'asigala wansi ddala paka ku ttaka. So kati nze ngenda singa consideringa nnyo bali abanfaako abafa ku mutima gwange abafa ku mpulira yange. So mwena abanfaako mbaagala nnyo. Simanyi kyenyeza bbawa Katonda nsaba bampera emikisa gyonna gye mutamanyi muwendo yakoze munyambye osanga sandibadde wano osanga sandiwonye na mangu. Kale ndowooza omwana mulenzi Victor Kamenyo mumwewuliriddeko emboozi ye bwetyo bwetambudde bambi kyannaku nnyo era twongere okuba nga ate tumusabira abe nga ate azzaawo essanyu lye eryamuvaako.
It's your boy Jonah Saints, social media tovaako. Mwengere okubanga ate musubscribinga ebirungi bijja. Tovaawo.